Nyawire. Rosie. Rosie. Nyawire. Nyawire. Rosie. Rosie. Rose what don't know? Rose flower. Rosie. Rose flower. Rose for guilty. Rose flower. Rosie. Rose flower. Let me say Rosie. 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 Mwah. Rose flower. Somebody say Rosie. 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 Mwah. Rose flower. Rose what don't know? Bina dene. Rose what don't munne ku mulembe guno abayivu be basinga obutategeera kati ebyo n'abantu b'omukyalo abakima amazzi abakyanywa n'ente tosobola kubibaleetera bw'oba weesimbyewo okukulembera banno balage ki ky'ogenda kubakolera sosono katemba Rose bina ddene kati bwe liba bina ddene bonna abayizi ku mubuzi bagenda kweggamanga mu eryo oba bagenda kusulanga mu eryo strategy yono omuvubuka campaigner wa mubuzi influencer wa mubuzi yakijjega sinnalaba ku manifesto yono muwala buli katambi kendaba Rose bina ddene Rose ali mbeere ejjo teyakiise n'ali mbeere yakiitidde mu lulimi lwammwe Abajjega abatamanyi communicatinga n'abantu bakulu abeesittaza kakati Rose waba ali mbeerera Rose waba alina ebbina eddene ffenna abayizi abalenzi ku mubuzi tugenda kweggamanga mu eryo manifesto ya Rose eri ki n'abantu abataasoma n'abakimi b'amazzi ku kyalo n'abakyanywera mu bidiba by'ente n'abakyali wansi bw'oba obajjamu osooka babuulira manifesto yo naye abayivu ne musiriwalanga mutyo omwana najjanga gye muli Rose bina ddene yes ddene naye omutwe munafu kubanga awo wennyini woyogeredde Rose bina ddene kyekiraga nti Rose omutwe munafu kubanga atunda ndabika tatunda ntegeera Rose ali mbeerera nze nno nkiggumiza ne bo baakiwewuddemu eno entegeera yammwe y'Abajjega Rose alina embeerera Rose laba akawato kalinga ak'ennumba Rose bina ddene kati bwe libeera ddene era ye strategy emu kwe baaleetera ono balunywa era kyovula teyawangula WB Juma wasa balunywa ng'atunulanga essalambwa ekyo sijja kibalimba atagenda kunkola ki era kumpaabira wanze siwaabwa ekyo nkyebaliza mu wekitiibwa Allah siwaabwa ne Juma basa balunywa ng'olabira ddala Zola awedde emirimu atalina strategy yonna esobola muwanguza okuggyako okumuyimbira ng'omwana omuto gwe bayimbira Ttengerere tebaba na manifesto ono omuvubuka simanyanga ye influencer waabwe ajja n'ebiyimba byabwe ate ebibaamu n'okuwemula rubbish kati ebbina eddene n'akawato k'ennumba n'okubeera embeerera bigenda kugatta ki ku university so nno ebyobufuzi byatandikiranga eyo ku university ne bisobola okwandaala era abakulembeze bateekebwangeeyo mu university ne simanyi oba Museveni ye yayingirya zi university ezo okubanga omuyizi takyalina kyajja kwogera wabula nga ajja ku kimu kwewaana ndi mulungi ebbina eddene kakati abayizi abalenzi bonna gwagenda bataasanga ekizibu kyabwe nga bafunye omungusuulu nga kyekikwewaanisa ebbina nti bonna ogenda kusobola okubamira bakuwa akalulu oyo ng'asobola ate okwekalakaasa singa abayizi babeera n'obwetaavu bwabwe toba ebisale oba ebyokulya oba biki oyo yasobola okubakulemberamu oyo sinnawulira bw'ayogera ku byagenda kukola na ku kyagenda kugatta ku bayizi banne oba ku university talina manifesto bali awo bamutembeeta mpumi Rose bina ddene boluyinza yeekolera itongwa n'ojja ngo nsiriwalirako era mwawona nga sajja eyo mu byokusoma byammwe boluyi rubbish
yogera manifesto y'omuwala yogera ky'onagatta ku university ne bayizi banno omwaka gw'ogenda okumala ng'obakulembera so oyo rabbishi wammwe kavubuka ne kajja ka influencer Rosa ali kira Rosa alina akawato Rosa ali mbeerera njogedde embeerera naye yagiyita gooti Rosa ali gooti rabbishi nze munsonyi okweyingiza mu bitankwatako nenze buli wendaba ekikyamu mba njagala kukwata kitiyo nkiyoolewo oyo omuvubuka balunywa bamupikka nga buli omu alaba asowangula akalulu era nempulira abalanga baga nti akalulu yakatunze ku ssaawa esemba y'akaliwa WB Juma wasa abalunywa eno wasa abalunywa ng'ali wali atunula ng'essalambwa ng'ali awo atunula nga makolima ali awo alimu oluzolozolo bw'omutunuulira Juma wasa abalunywa ali ati ayina MP gwafaanana n'omuyimbi omu gwafaanana mubategedde MP waliwo omuyimbi omu ayimba ennyimba za bandi naye ng'ayina embeera ziringa za MP omu muteebe kati ng'abafaanana ali awo kati y'ono ekyenjawulo ekiri ku ono yeewogganira balunywa bamuwogganiranga rubbish nkukuba nze bannange nze nina empisa embi nze ndi mukambwe ku bintu ebyekisiru Rozo wakawato maama Rozo webbina eddene maama tugenda kweggama nga mweryo ng'enkuba etonnye mubuulira abantu manifesto yammwe tayogeranga ku manifesto ye tavangayo nti bayizi bannange kino kyeŋŋendo bagattako oba yunivasite yaffe ennungi kino kyeŋŋendo gigattako ali awo azunga ng'empuuna malungu kyokka abayivu temutegeera naffe ewaffe ebutambala gye mulowooza nti tetwasoma tuli balimi b'amayirungi nantangawuzo oyo tasobola kujjayo nayogererayo statement bbiri nga tetunnamukuba sigambye nti mumukube sigambye nti mumukole kuba mmwe temwabajjibwa mu bbumba lyange oba temwabumbibwa gye bampumbira naye nga nze yawumbibwa gye nawumbirwa oyo mukuba nga nsemberedde n'oyo gasiyawe kyokka nga yunivasite ze zaguluminga nga abakulembezera b'ebidoli bye zireeta WB Juma waswa abalunywa nga balunywa ali wali alinga ensenke kati rabo mukawato kanene simanya mulungi she's the most beautiful agende yetunde mubaza nyemi agende mu Miss Uganda akawato ke ne bina lye deni bijja kubeera mu useful otherwise ayogere kyagenda okugatta ku ssomero ne bayizi banne si kujja nga yeetooloola alinga ng'omusota ndabika sijja kulembera ku ggwanga lino obukambwe nina bungi this tolerating and nonsense muwemula kampeni muzikubira wansi w'okuwemula ne muteekayo buli bwe bateekayo tebateekayo mu manifesto ye bateekayo kuwemula Rosa alina gooti Rosa alina kabina kanene bannange mulaba akawato kala aleeta endegeko kabina akakanene ndabo bakalimu amagezi oba kekaweerereza n'omutwe aleeta endegeko mpeera yange eri mu ggulu okulegerako bayizi bamubuzi ekisibo kiggwa aleeta endegeko ndabo bamagezi ge yagatereka mu kabina nganda agamba okanti abidde abina kauti abira kyala komaawo kakati bafutu sojente yammwe tennawera nze temumbeera bubi naye nga ejja kuwera era ndowooza tujja gisala kuyidde insha Allah sente butono loge mazima obutawera na mitwalo 3 naye nga ejja kuwera insha Allah ndowooza we tunaatuukira kuyidde era twagamba ndowooza tugisale lumu ku lunaku olwayidde ente eyo ejja kugirako n'akaceere insha Allah nammwe abasonda temuntima wa nnyo temunzikakkanya nnyo
temunzikakkanya nnyo abaana okunsaba ne mbasuubiza ntujja tutuukiriza okutuuka kati nga waliwo emitwalo egitawera yadde emitwalo 3 sibaweereza lwaki muntimba wakati mbu sikyalina sse amma ku 0773 977 ente y'abafuutu soja tujja gisala ku yidde ne bwe tunaaba tufunye 2 oba 3 zonna tujja zisala naye bafuutu soja mwabanaabisa engalo ate nga teri kintu kibi nga kunaabisa muyalangalo mwabanaabisa engalo ku yiddi tutuukirize obweyamu bwaffe bagabane ente yaabwe buli omu atwaleko akatwe wakaawe oba bayinza okutuula we batudde ne bagayidi tugenda kugikwatira wano tuyinza okugamba nti tugenda tutegeka kijjulo emmere ebeewo ente ebeewo bafuutu soja bonna abanaaba basobodde okwegatta we tunaaba tukoledde balye banywe bakute era basanyuke nnyo simu eyo gye mbawadde 0773 977 17 eri mmanya nti Abdul Kikomeko roza ayina ebbina nakakube ngolonze